Omutima gumuwe Yesu agutwale. Omutima gumuwe Yesu agutwale. Tulioke tweyagaliye mu Uganda enungi fena tubere bumu. Nze nja gamba nti n'obwakabaka mu Uganda tebwayina mugaso. Why? Obwakabaka bw'Etooro tebwina mugaso. Uliza obwakabaka bw'Etooro tebwina mugaso. N'obwakabaka bwe Bunyoro tebwina mugaso. N'obwakabaka bwe Buganda tebwina mugaso. N'obwakabaka bwe Busoga tebwina mugaso. Nga sijje mbonna. Kubanga mirundi emeka abantu abali ku ttaka ly'e Buganda nga bakaaba bababba nga nettaka lyenyi bwe babajjeeko ttaka lya Kabaka. Oli n'aleeta gurede ekiro ng'abantu beebase ne babasenda n'obufaliso ne babusenderamu ne bakaaba. Obwakakaba bulina omugaso naye anti gurede babu dilutinga babumalamu amaanyi bano abawaggulu. Kakati waki tebabujjaako ttaka? Waki tebabujjaako ttaka? Towulira nti tubanja mayiro akenda. Mayiro akenda we babakabanja babajjako ettaka. Tebabajjaako ttaka. Nze ngamba kino ekintu tekwandibadde gamba kusuulira gundi. Abantu bwoba olina omukono mu gavumenti ng'olina obuyinza wandivuddeyo nga ggwe n'ogamba nedda kino nedda kubanga wano weebituuse tuyina ffe okwerwanyisa ne twejjamu abantu ababi kubanga abantu ababi tebava mu ggulu. Abantu ababi tebava mu Kenya, tebava mu Amerika. Abantu ababi bava mu ffe mwennyini. Si yali Karamoja, si yali Bunyoro, yalinayo amatabi. Kankuwa ekyokulabirako omuti gw'omuyembe gugenda ne gubeera n'amatabi n'osanga ettabi eririmu noosi teriinako wadde kayembe naaka. Naye n'osanga ettabi eririmu east lirina emiyembe gyabala sebo gwabala emiyembe. N'osanga ettabi erisaidi eno lyateekako 2, erisaidi eno lyateekako 3, ng'erisaidi eno lyateekako 10. Kakati ye Museveni ono ayina akwata abasajja ng'ekiteeso kizo omusajja akireese mu gavumenti nti abantu bagende bayambibwe. Oli n'agenda n'azibba. Kati bagenda kuvunaana ani? Katonda agenda kuvunaana nga gwe individual. Okusanga ali muli enyinda aziwanisa ogulu ava bagita batya zine z'obuwumbi batera kuvugenza ennene. Enyinda awanika yaje. Ati munene. Obuleekireza ngeri gy'owanisemu ennyo. Okimanyi bw'abayita ku baana b'oku nguudo omanyi bw'aba bayitako. Omwana omanyiza asaba 10 anko babayita buli lunaku. Anko 10. Ekyo buli lunaku ekyo nze bunakyo kitanga. Kati njagala kubuza anko 10 kyayagala. Naye omwana avaawo abaana abasinga batera okufubutuka wano mu eastern we batera okufubutuka. Naye engulu abalugwala bali ku ati gye batera okufubutuka ng'abaana bali babi muno. Kati n'ogenda okusanga nga Museveni ne baminisita mu Uganda nga bagagga bavundu. Naye ekyo owanika ennyindo kisazeemu tebawanika nnyindo. Kubanga kati bw'abayise kyaki bayinza kuba bagizimba waliwo emyala wayise. Kati asanga obwana buno obumanyi bubeera obwana nga bubwambala ebigoye bikyafu. Kwendi nnyo. Oluusi kalwana essenyiga kalina ebinyira ennyinda awanika bwandise. Tetutuukayo. Yes. Kakati be bano abagamba nti bali mu kwagala kwa Katonda bagamba nti nabo bawaayo ebimu eby'ekkumisebe binene mu kyaki. Bawaayo ebimu by'ekkumi yes. Era abasumba bali organizinga let's welcome honorable minister omwana soda tula na maaso. Bawaayo ebimu by'ekkumi kyetwagala kwogera kyekiruwa. Mwe mugamba mwina okwagala. Dwaki bw'oba ogamba oyagala Katonda bakuwadde sente z'ab'obugaali. Dwaki ozirya. Naye nga ku akawunti olinayo obuwumbi obwo ndese kyakulabika obuwumbi bubwo. Ne assets olina ebyobugagga. Ne ku assets olina ebyobugagga olina za apartment ezipangisibwa. Naye Chairman akulembera nga Chairman LC1 ayina kayumba ke kokka osanga n'akalimiro ka kasooli osanga ne bukasooli bwawuddimirawo tibwavaawo. N'oluusi najjamu ensawo emu ya kasooli. Naye ng'odidde sente z'ab'obugaali oziridde. Export TV to the world.